Bana bange bali mu tawuni bababonyaabonye olwa Bobi naye alakirize bansibira n'omuzukulu Laira ne Bobi yagenda n'amugjayo naye omwana yalemerako yagamba banzite amina era bamuyita Aisha ali eyo Kampala omuwala omuzukulu ali mu Kigande Masokoso kale mukazara ajati Allah bakulende Okay, olunaku luno olwaleero omubaka akiikirira disitulikiti y'e Kampala mu paramenti munnakibiina kya NUP amanyikiddwa nga Honorable Shamim Malende. Olunaku olwaleero zabadde nga ssaawa emu ez'okumakya n'avaayo n'ateeka obubaka bwe ng'ayita mu admin we ku mikutu egy'emitimbagano okwabadde omukutu ogwa Facebook akwoteeka n'omukutu ogwa X abangi gwe bakazaako Twitter. Shamim Malende ng'ayita mu admin yawandise n'agamba nti olunaku olwaleero atwaliddwa mu ddwaliro erya Aga Khan mu kibuga Nairobi ekya Kenya okwongera okufuna obujjanjabi obw'ekigugu. Ono yalumizibwa mu kavuvuŋŋano akaaliwo nga ab'ebyokwerinda balumba paramenti mu kuyisa ennongosereza mu tteeka ery'okuggyawo ekitongole ky'emmwanyi ekyali kimanyikiddwako nga UCDA. Ono ne batandika okubeera nga bakwata ababaka abaali bawakanya ennongosereza eno. Shamim Malende anyongera okugamba nti embeera ye oba olyawo tewoomya nakabululu kubanga yajjiddwa mu ddwaliro gy'abadde agenda mu maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi eddwaliro ery'Ensambya n'addusibwa mu ggwanga erya Kenya okwongera okubeera nga afuna obujjanjabi obw'ekigugu. Kale nno olunaku olwaleero tugenda kutunuulira biki oba olyawo ebikwatagana ku mukyala mukulu ono Shamim Malende, munnamateeka omutendeke ate era nga azze nga alabwa nga alwanirira eddembe ly'abo abasibe bonna abasibiddwa naye nga babalanga bya bufuzi. Byonna tubiyina mu mboozi yaffe eno ey'olunaku luno olwaleero, newankubadde nga Shamim Malende yagenda mu maaso n'okubeera nga atulugunyizibwa ab'ebyokwerinda ku tteeka ery'okubeera nga bajjawo ekitongole eky'emmwanyi. Ate ababaka amawulire agava mu nkubo galaga nti bano oba olyawo bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna akasiimo ka bukadde 1,000 buli muntu. Kakati nno wano wennyini wensinzira okubeera nga nkugamba nti era olunaku olwaleero ababaka mu paramenti y'eggwanga lino erya Uganda nga bakulembeddwamu omukulu amanyikiddwako nga Muwanga Kivumbi. Ono nno nga yakulembedde nga akolanga acting leader of opposition. Omukulu oyo gwe nkugambyeko Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero batadde omukono ku kiwandiiko nga bavumirira ababaka bonna abakkiriza okutwala ensimbi za bukadde 10 ez'akasiimo. Era bano omulimu wayinza okuba nga bagukola ekitongole ne kirabika nti no etteeka ly'emmwanyi lyagenda maaso n'okubeera nga liyita. Okusinziira ku Muwanga Kivumbi ne banne olunaku olwaleero bategezezza ne bagamba nti oyo yenna eyafunye akasente asobola okubeera nga akakomyawo, actually ataddewo n'ensimbi n'agamba nti oyo yenna anazza ensimbi zino wakuweebwa ekirabo ajja kubeera nga akwasaako emikono ebiri. Byonna atubiyina mu mboozi yaffe ey'olunaku luno olwaleero, asonga ate mmwe bafuutu soja abadde bagenda mu maaso n'okulabika nti no muzimba eggaali. Olunaku olwaleero Major General Gen.Mugerwa oyo nno abawadde amagezi ag'obuteetantala kubeera nga muzimba eggaali mu ngeri emenya amateeka. Agambye nti agenda kukwata buli omu era agenda kubonereza buli muntu agenda okubeera nga yenyigira mu kikolwa kino eky'okuzimba eggaali, lwansonga nti zino gurupu agamba baagala kuzimenyawo nga si kyekintu ekyabalwanya. Era awo wennyini wasinzidde n'agamba nga twolekera mu kalulu ka 2026 agenda kulwana nnyo okulaba nga eggaali zino azifufuggaza kubanga zongera oba olyawo akuleeta bunkenke mu ggwanga. N'amawulire amalala mangi omuli mutabani wa chairman Nyanzi olunaku olw'enkya akubizza oba agenda kubeera nga atuuza olukiiko lwa bannamawulire ku ssaawa zigenda kubeera 3. Tetugenda kulabika nti no tulambula nnyo bingi ebyo, naye nga olunaku olwaleero anzikiriza atusooke tukole bwe tuti, then oluvannyuma ansooke ate nkomewo tutolontoke.
Alright, nyongera okubuuza ko goina agenda maaso n'okulabika nti no wekkanya omukutu nno atokoze ensobi wabula oli ku DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo atukuweereza amawulire nga temulimu yadde kyekuubira ngera bwe tukugambye nti omukutu gwa muntu wa bulijjo gonno wenna atwegaseko olunaku lwaleero agenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ajjukira buli osubscribinga obeera omu ku abo abantu abasoka okufuna obubaka asinga tubeera nga tutaddeyo waaka waffe yenna ate gwe omukadde gwe tuze nga tutambula naawe agenda kusaba mukwano gwange agenda maaso n'okubeera nga olikinga atuweere video yaffe eno ekigalo ajjukira buli woowa ekigalo video yaffe eno olunaku luno olwaleero efuna omukisa ogw'okutuuka ku bantu abalala bangi nnyo nyini ddala kale njagala tutandikire wano Morgan Keys 256 official CEO Kaidalu content creator Luwero's finest nkakasa butereevu anti Nesajime agenda kulabika nti atwegattako essaawa yonna. Alright, njagala tutandikire wano ababaka ba opposition abaweerera ddala 31 bakkaanyiza ne bateeka ekkomo emikono gyabwe ku kiwandiiko okay, alright. Ababaka ba opposition abaweerera ddala 31 bakkaanyiza era ne bateeka emikono gyabwe ku kiwandiiko eky'obutanonayo ezo nsimbi ezaweereddwayo Yoweri Kaguta Museveni ez'obukadde 10 nga bagamba anti zino baziwadde abamu ku abo ababaka ab'ekibiina ekya NRM asaako n'abo ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti asaako n'abo abajjira akubwa namunigina. Ensimbi zino ez'obukadde 10 newankubadde nga bangi bazewakana nti tebasobola genda maaso nakulabika nti no bazifuna wabula jo omukulu amanyikiddwako nga leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi ayina akatambi ke yatadde ku mikutu gye egya internet okwabadde omukutu ogwa Facebook akwoteka n'omukutu ogwa Twitter ng'ono alaga nga bwe kyaliwo ku lunaku luno olw'emmande nga babaka bagenda maaso n'okubeera nga bapakira ebikutiya by'ensimbi ez'obukadde eziwerera ddala 10 kugamba kaali kayisiŋŋanyo nga ono avaayo ate ono ayingira munda mu parliament okubeera nga aweebwa akasiimo kabukadde buli omu 10 nga nno bano ensimbi zino akigambibwa mbu oluvannyuma lw'okubeera nga bayisa etteeka eryali likwata ku mwanyi oba oliawo netteeka lye bagenda okubeera nga batembeeta okuleeta mu parliament erikkiriza kooti y'amagye okubeera nga ewozesa omuntu wa bulijjo mu kooti yaabwe. Kale nno nkugambe nti olunaku lwaleero ababaka bali ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu Honorable Muwanga Kivumbi olunaku lwaleero bavuddeyo ne bakkaanyiza wamu bavuddeyo nga kitole oba oliawo ne bateeka emikono gyabwe ku kiwandiiko nga kiraga nti abo bonna oba oliawo nga kikugira oba oliawo nga tebakkiriza kukimayo nsimbi bukadde buno 10 kugenda maaso na kubeera nga batyoboola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kino kiddiridde oluvannyuma olumu wababaka abamu abagambibwa okubeera nga ba NRM bafunye ensimbi zino. Ababaka bano bagamba nti ensimbi zino za kibi era ensonda zigamba nti sente zino ababaka batandika okuzifuna kunaku lwalirwa Mande n'olwokubiri wadde parliament bino yabiwakanya. Kale njagala nsooke nkuwe Honorable Muwanga Kivumbi ngagenda maaso n'okubeera nga akunnyonnyola ababaka engeri gye bafunamu ensimbi zino asaako n'okubeera nga yataddeyo ekirabo eri yonna omuntu oyo yenna agenda okuvaayo n'aleeta ensimbi zino kubanga zeetaagibwa. Alright, akatugende ewa Honorable kazindaalokako Honorable. We are tuyisiza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olya sente zino tewazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzivumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu tesusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalondanga nte
n'olwekyo tuli balaalo titugenda gende tulunda ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'oyisuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalire tetulina budde bungi ku luno era mulemu talowooza nti tugenda mulinda wiiki eno weneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu midiya tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye sente z'ekibi eza sitaani tebazitutte kyetusobola okukola otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano. Mu luzungu oba watutta akasente kyabuzira nnyo actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiki nekizibiti nze nange nditwayo akakadde ng'oziresa yes kyabuzira baye twenkalekigemu abazitutte basebe ne bannyabo muziteeke ku mabega mu kasawo abataafunye nga muli baano waliwo buno bwe twafiisizaawo bwe twaddukiddemu emisinde ezijaamu jangu nkuweewo kamuuzi komyewo ensi eno eri kutendereza eriziteeka ne zaabu ku ntaanaayo ng'okikoze n'ekyo kyabuzira so we encourage you abazitutte please return public money ozizaawo we wazijje ozidizaani eyazikuwadde kyozireta wajjowe zidize yazikuwadde zitwale gyewazijje kyokola oyitako wano fene tukukubiramu kamaraalo ng'ogenda ne midiya ne tukitegeeza ne tukuyimbiramu n'aleluya n'otambula bulungi naye bambi ekyo nakyo kyabuki kyabuzira and we encourage you to do so. Alright, ngera tukyali ku nsimbi ezo zennyini ankugambye onako olwalero mubaddemu ababaka abayitirivu nga kwoteeka n'abo bwe basonzeemu olunwe anti newankubadde bo bayinza okuba nga ba opposition bayinza okuba balidde akasimbi kano kakati nno waliwo omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Emityana amanyikiddwako nga Joyce Baagala Ntwatwa onono avuddeyo n'ategeeza nti kigenda kubeera kizibu nnyo abaka abafunye obukadde 10 buli omu okuvaayo okwogera nti bazifunye. Njagala nsooke nkuweeko katini nnyo bwe nti ku Joyce then nkomewo ate tulambuule ensonga kugambe amawulire leero tuyina mayitirivu nnyo kale. Okay. Opposition yalatekola ki teri mu parliament mugwisa ebbago ly'emmwanyi meaning babere basasudde balisa emmwanyi oba oliawo abatayisa bo tebakoze ki naye waliwo n'akalala nti nno n'okusasulira ku nteekateeka ez'okukyusa etteeka lya UPDF kati mbasi bategeera kakati nga kyolaga nti kinaba nakutuuka naye ng'omaze okukola ki okusasula osasulidde ki bwerikyayite oba osasulidde ki bwerikyayite naye ndowooza mu mbeera eno twetaaga just okwengera obukugu okufuna evidence kati ng'omuntu kirungi n'omukwata n'olaba akatambi agenze wani gy'alaze ani amuwadde ssente n'omukwata n'ekifukusi kye bulungi nnyo bannayuganda bajja kubeera bakakkamu kubanga bino kuba ffena kitutwaliramu kyonoona n'ekifaananyi kya palamenti obugazi era ffena tumanyi era tumanyi tukozesa naye tewali muntu ajja kujja agambe nti nzuuno wano okiwuliriza tewali ajja kujja agambe nti nzuuno wano abantu twetaaga ne twogera reality abantu tebagala kuwulira mazima naye sikiwa nti wawuliddeyo agambye nti nzuuno okitegeera kati kale indeed tewali yadde yavuddeyo n'agamba nti nzuuno akasente nasobodde okubeera nga nkafuna kale njagala twolekere wano nga bwe nakutegeezezzaako omukulu oyo gogenda maaso n'okubeera nga wekkanya ku screen yo si mulala wabula ye mwami Major General Stephen Mugerwa yavuddeyo gye buvuddekaawo emabega n'ategeeza nti bo nga UPDF tebagenda kukkiriza bannakibiina ekya NUP akubeera nga beekolamu eggaali agamba nti abawagabuwa singa babeera bagezi bakomye ekintu kino kubanga gwe banaakwatako kale nno ajja kukijjuutuka yananyumizaako omulala. Omusajja mukulu ono bwe yabadde nga nnyonnyola ensonga eno ayagambye nti mpulira nti aba NUP batandise okubeera nga bakola eggaali
n'agamba nti zino zimenya mateeka okubeera nga ebiina by'obufuzi byatandise okubeera nga byekolamu eggaali. Agamba nti kino ekintu agenda mu maaso n'okubeera nga takkiriziganya nakyo lwa nsonga kimenya mateeka okubeera nga gavumenti eyina ebitongole ebirina okukwasiza eddembe, nti ate nga waliwo n'abalala abagenda mu maaso n'okubeera nga bo bayina ate enteekateeka ey'okubeera nga batabangula emirembe. Yagambye nti nno these small groups nti yagambye nti buno bubinja bw'abantu abatono bugendereddwamu okwekalakaasa. N'agamba wabula nga beetegekera okubeera nga tugenda mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. The UPDF will not allow any group to disturb the peace that Ugandans have worked hard to build over the years. Nti ekitongole ekya UPDF tekigenda kulabika nti no kikkiriza omuntu yenna agenda okuvaayo okulabika nti no atabangula emirembe bannayuganda gye babadde bayina oba oliawo gye bakoleredde emyaka obufukunya. Kale no ye musajja mukulu oyo nkugambye ye Major General Gen.Mugerwa. Akati no njagala tuve wano tusumulule ensonga. Bwe tuvaako wano omubaka akiikirira ekitundu ekimanyikiddwako nga Kampala oba Kampala Woman MP nga nnono si mulala wabula ye mukyala amanyikiddwako nga Honorable Shamim Malende. Honorable Shamim Malende olunaku olwaleero yavuddeyo ku mikutu egy'emitimbagano okwabadde omukutu ogwa Facebook ng'ayita mu admin we oba kale amuyambako okubeera nga arunninga emikutu egyo. Anaavayo n'ategeeza nti olunaku olwaleero agenze mu ggwanga erya Kenya mu kibuga ekikulu ekimanyikiddwako nga Nairobi mu ddwaliro erya Aga Khan afune obujjanjabi obw'ekikugu. Ajjukira nga bwe nakugambyeko nti omubaka ono Shamim Malende oba oliawo yatulugunyizibwa ab'ebyokwerinda wakati Parliament bwali egenda mu maaso n'okubeera nga eyina ennongoosereza zegenda okubeera nga eteeka mu nkola naddala mu kuggyawo ekitongole eky'emmwanyi ekyali ekimanyikiddwako nga ekya UCDA. Akati no Shamim Malende okuva ku olwo abakuuma ddembe bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakosa obulamu bwe wamma nno gwe obulamu tebwasigala kye kimu n'okutuusa olunaku lwaleero abadde agenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi wali eri mu ddwaliro ensambya. Wabula embeera erabika nti no yeyongedde okwonooneka, kale nga tebasobola kubeera nga bagenda maaso n'okuhandolinga obulwadde bwe. Kale no bano we bavudde ne bamusindika wali eri munda mu ggwanga erya Kenya agende maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi ate oba oliawo obw'ekikugu. Bwe ziweze saawa zibadde nga 10 admin anaavaayo ku mukutu gwe ogwa X asako n'omukutu ogumanyikiddwako nga ogwa Facebook n'aterayo obubaka obugamba nti abasobodde okubeera nga batuuka mu kibuga ekimanyikiddwako nga Nairobi abatuukidde ddala bulungi. So nga ate emabega agamba nti we have landed safely in Nairobi, Kenya to seek further medical treatment. Nateekako nti admin akiba kitegeeza nti admin yataddeyo obubaka buno nti basobodde okubeera nga batuuka munda mu ggwanga erya Kenya. Kale nno olunaku olwaleero tulina emboozi gye twasobodde okubeera nga tukuŋŋaanyiriza ku bulamu bw'omukyalo ono amanyikiddwako nga Honorable Shamim Malende. Tugenda biwulira naye katusooke tuve mu katambi kano nga Honorable Shamim Malende ayina obubaka bwe yasindikidde bannayuganda ku bulwadde bwe. Kale nno nga abagumya musobole okulabika nti nno mugumira ddala wano nno nga Shamim Malende akatambi kogenda maaso n'okubeera nga olaba awo yabadde atwalibwa. Kasooke nga kuweeko sampo katono then oluvannyuma ankomewo atukuwe ebimu ku ebyo ebikwatagana ku mukyala mukulu ono amanyikiddwako nga Honorable Shamim Malende. Okay, awatali kulisaayo njagala nkutwale butereevu mu mboozi yaffe gye twasobodde okubeera nga tukolera ku Honorable Shamim
Malende. Kale nno onako olwalero amuna Uganda ogenda sobola kulabika nti no omanya biki ebyo ebimu ku ebyo ebitonotono ebikwatagana ku mukyala mukulu Shamim Malende. Tugenda kumanya waje yakulira anokutuusa essaawa zino ez'olunaku luno olwaleero na byonna ebikwatagana ku mukyala mukulu Shamim Malende. Tutandise bwe tuti. Shamim Malende mukyala munnamateeka ate era nga mukyala memba ow'ekibiina ekya Notary Public. Shamim Malende era memba ow'ekibiina ekya Salamu Charity Foundation. Mukyala munnabyabufuzi ate era nga mukyala mulwanirizi wa ddembe ate era mukyala memba ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Shamim Malende akuliddeko mu bulamu obw'enjawulo omuli obulamu obw'ekigagga asaako n'obulamu obwa ghetto. Shamim Malende yazaalibwa leero mu bitundu ebyekawempe ku njegoyego z'ekibuga ky'eggwanga ekikulu eky'e Kampala. Kale nno yazaalibwa mu mwaka ogwa 1986 omwezi gwali gwa Desemba era azaalibwa omwami amanyikiddwa nga Haji Ahmed Jamal Sebutta Malende. Omwami oyo kale nno yali naye munnamateeka omukuukuutivu era yazaalibwa omukyala amanyikiddwa nga Jane Francis Nasuna. Omukyala oyo yali musomesa. Shamim Malende mukyala muyivu ddala era bwe yali atandika olugendo lwe olw'okusoma yatandikira ku ssomero erimanyikiddwa nga Busale Church of Uganda Primary School. Eryo nno nga lisangibwa eri mu district ey'e Kayunga. Eyo nno batugamba anti gye yakolera n'ebibuuzo bye ebyakamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu mu mwaka gwali gwa 1994. Bwe yavaawo yagenda neyegatta ku ssomero erimanyikiddwa nga Islamic Theological Institute. Eryo nno nga lisangibwa eri Bunga era batugamba anti eyo nno gye yakolera ebibuuzo bye ebyakamalirizo ebya senior 4 mu mwaka ogwa 1998. Bwe yavaawo yeyolekera mu bitundu eby'embalala era n'asomerako ku ssomero erimanyikiddwa nga Aisha Girls High School erisangibwa mu kibuga eky'embalala. Eyo nno Shamim Malende yasobola okulabika nti no amegga bayizi banne bonna be yasomanga nabo alwansonga nti yali omwana ow'obuwala oba yewe yali omwana eyasinga okolera ddala obulungi mu bitundu ebyo ebya Western Uganda mu senior 6. Era Shamim Malende yasobola okulabika nti no scoringa points zaali 25. Kale nno anekimuteeka ku listi y'abaana 10 abasingira ddala mu ggwanga Uganda mu mwaka ogwa 2000. Shamim Malende bwe eyo yagenda neyegatta ku kasozi k'abayivu wali eri e Makerere University mu mwaka gwali gwa 2001. Eyo nno yasobola okujja degree in law era yasobola okulabika nti no ajja bachelor's degree in law omwaka gwe yatikirwamu gwali gwa 2005. Then oluvannyuma yavaawo n'agenda neyegatta ku wali eri ku Law Development Center. Eyo nno nga gye yajja diploma in legal practice mu mwaka ogwa 2006. Awo nno abatugamba nti bwe yavaawo mu mwaka ogwa 2008 n'afuuka munnamateeka omujjuvu. Shamim Malende ono bwe yali atandika ebintu by'okukola atugamba nti yatandikira mu kampani ya kitaawe. Then oluvannyuma bwe gwatuuka omwaka ogwa 2014 n'akola kampani ye gye yatuuma Malende and Company Advocates. Okusinziira ku Shamim Malende atugamba nti eno asobodde okulabika nti no akwasaganya emisango egisoba mu bibiri era bwe gwatuukira okuva ddala mu mwaka ogwa 2018 okutuuka mu mwaka ogwa 2020 asobodde okulabika nti no handlinga emisango egisoba mu bibiri eri abasibe abatayina musango. Shamim Malende bwe gwali omwaka ogwa 2014 yasobola okulabika nti no anominatingibwa n'abeera commissioner ow'ekibiina ekya Oath. Era bwe gwatuuka omwaka ogwa 2016 Shamim Malende yafuuka memba ow'ekibiina ekya Notary Public. Shamim Malende omukyalo ono yasobola okulabika nti no avuganya mu mwaka ogwa 2021 ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform n'afuuka a member of parliament ow'ekitundu ekya Kampala City. Kale nno okusinziira ku Shamim Malende agamba anti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu kwabo abantu abamusikiriza okuyingira ebintu era politics nenga olugendo lwa
Shamim Malende ajavia ddala nga tannaba kulabika nti no ayingira ebintu bino ebya politics. Agamba anti waliwo abazadde abajja ku office ye ne bamutegeeza nti eriyo abaana ba boda be bakutte. Kale nno okusinziira ku Shamim Malende agamba nti teyasooka kukitegeera nti abaana bano aba boda be bakutte nti baali ba kibiina ekya National Unity Platform. Era okusinziira ku Shamim Malende agamba anti bwe yagenda okulabika nti no akwasaganya omusango guno ajasobola okulabika nti no asanga omukulu amanyikiddwako nga Chairman Nyanzi. Kale nno okusinziira ku mboozi yaabwe ey'akafubo gye baalimu ne Chairman Nyanzi anaamusaba agende maaso n'okulabika nti no akwasaganya omusango guno, ekintu Shamim Malende akiyagenda ddala maaso n'okulabika nti no akkiriza. Era okusinziira ku Chairman Nyanzi agamba nti yaddayo n'ategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anti bafunyeyo munnamateeka omukukutivu agenda okulabika nti no abayambako mu bintu ebyamateeka. Era okusinziira ku Shamim Malende agamba anti baamuwa ddala omulimu guno n'agenda maaso n'okulabika nti no agukwasaganya. Awo kale nno we bajja omukwano ogw'ekimemmette n'omusajja amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okuvaawo Shamim Malende ono oluvannyuma lw'okulabika nti no Chairman Nyanzi bamukwasa omusango guno, ono omukyala Shamim Malende yasobola okulabika nti no anominatingibwa okubeera nga head of legal team, ate era nga essaawa zino asavinga nga People Power Legal Team era nga agiripresentinga bulungi nnyo ku misango egy'enjawulo. Kale nno okusinziira ku Shamim Malende agamba nti ekimu ku ebyo ebintu ebyamuyingiza politics akwaliko okulwanirira eddembe ly'obuntu asikwateeka nabo abantu aba bulijjo abavunaanibwa awatali musango. Era nakutegeezezaako wali eri we twatandikidde emabega anti omukyalo ono amemba ow'ekibiina ekimanyikiddwa nga Salam Charity Foundation. Kale nno abatugamba nti ekibiina kino akyagendererwamu okulabika nti no akitaasa bannamwandu akwoteeka n'abo abantu abatayinaako mwasirizi. Okusinziira ku Shamim Malende atugamba nti ye mu biseera bye eby'eddembe ayagala nnyo okuvisitingako ku bazadde be, akwoteeka n'okulaba movie, okusoma ku butabo obw'enjawulo, akwoteeka n'okulisteninga ku music ow'ekinnansi. Era nga okusinziira ku bayimbi be yatugambye bayagalya ddala akuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, akuliko omukulu King Saha, akwoteeka ne Giovanni Luzinda. Owenkoledde video yange eno y'olunaku luno olwaleero nga Shamim Malende mukyala mufumbo era nga alina omwami amanyikiddwa nga Sebunya Andrew Shamil. Kale nno